wano wendi era emabega wange bwoba otunulidde mu background olaba factory eya sugar. Factory eyo ekola ku sukaali era wano benina wano be bamu ku abakulembera akakiiko ak'abalimi b'ebikajjo mu disitulikiti ey'e Namayingo. Ninawo Isabirye Twaliki saako ne Mugoya Tanas nga Isabirye ye ssentebe ow'abalimi b'ebikajjo. Tanas ye agriculture manager saako ne Siminyo Mark ng'ono ye outgrower. Abantu bano bagamba nti bafunyemu obuzibu naddala ku ludda olw'okulima ebikajjo kubanga balima ebikajjo byabwe naye ate batulidde nabyo tebalina bwe babitunda, akatale ko tekaliiwo kubanga factory Sen Sugar ye yabawa ensigo bwe baali basuubira nti singa baba bamaze okulima ebikajjo byabwe ne banga bikuze bwe batunda era baleeta mu factory eno gye mulaba mabega mugomba background yaffe. So embeera bwetyo bweri naye kati bali wano beebuuza kikiddako era kino kibaleetedde okulaba nti bagenda kuba n'olukiiko oba meeting tabamiruka okusala empenda ngeri ki gye basobola okuba nga batunda ebikajjo byabwe era bakubeera ne Sugarcane Council egenda okuba nga beetaaga okutegeera kati ki ekiddako kuba baali basuubira nti singa factory eno ekola emirimu gyandibadde nga giriwo, abaana bandibadde bakola emirimu saako n'abalimi b'ebikajjo okuba nga basobola okuba nga balima ne baleeta ne batunda wano mu factory bafuna akasente tebasobola okuweerayo abaana baabwe school fees. Ngenda kuba mbeeyungako batubuulire ki ekiriwo. Mukulu Isabirye katutandike naawe otubuulire ki kye muliko kati ssaawa zino. Pozi abali kutubona ku Sozikizi ndikujja kubeebaza. Ise ssaawa lino nga bwe tuli wano nyinza kulembera abalimi ayi tuli mu nnaku ey'amaanyi twalima ebikaado bizikirivu oluvannyuma lwa factory eno okugituleetera ate nga ni factory yonka eri mu disitulikiti y'e Namayingo. Twalima ebikaado byali bingi, kampuni yatoola obuyambi yawa abalimi baife balima ebikaado nga bwe baali beetaaga. Kale unfortunately nti twafuna amawulire kuba mu kooti ati mala license Ministry ya Trade gye yatuwa ati pozi bagituwa mu bukyamu era batusindikira wano poliisi batukuba tiyagaasi batukuba emiigo okuva naawo embeera ekali kwera mu nteeko ebikaado buti byatuuka tugera ngeri yakubitunda wantu wona wona. Ntera ano n'abalimi abalima ebikaado beene ku ssente zaibwe saawa lino bw'obanga bali kwenda okutunda ebikaado babitunda ku factory z'eddiira naye distance y'amaanyi omulimi ogira kyali kufuna atuuka ekiseera omulimu yatema ebikaado byamudiira mu nnimiro okubula engeri y'okubitwala ku factory. Ogezaako okutuwa akaba agondi estimate ebikajjo bye mulina bye mwalima biwera mu acres nga meka? Mpera ano wona wogaita abalimi saawa twakalima acres emitwalo 3 era nga ebikaado ebyo byonna ndikwenda okukobera ali kutuwuliriza nti ebikaado ebyo byatuuka acres emitwalo 3 abalimi wona tuli 15,000 aye ndikwenda okukobera abatuli kutuwuliriza nti tukubye omulanga twalira amaziga einuma awo twawandika petition twatwala ekitiibwa His Excellency President of the Republic of Uganda yaba nga ali kutusindikira Prime Minister Mama Nabanja atwigulire factory eno aye olukiiko olwagwa butaka okukyala kwe kisaa lino tutuidde oba kwakomaga bufuna information ati baida kutukobera nga obulu bukoze ki buwaire saawa lino obulu obwawa ezira kintu kyetuli kufuna kuwaire n'abatuyambanga nga tubakubira amasimu nga bali kunoonya obulu mu campaign nga niga takubita ku nga takulamwisa tamala lunaku nga takukubira isimu saawa lino nigo okubira tiimu eyanonekeza President Museveni akawali mu Busoga esimu kibagema. So obulumi obwo bwe tuli nabwo saa tuli kwebuuza kyetuba tulizeeku aye nganza omukulembeze w'abalimi nze nsaba busabe era nakuba omulanga eri His Excellency nti batulinga mu bulinge nga ife abalimi ab'e Namayingo okulima ebikaado bitwayiziza musango twatandika okulima ebikaado lwa nsonga nti factory eno bwe yali eidye yali egezizaaku okukendeezaaku ebintu ebindi more especially nga bwe tuli line Kenya tuli ku border nsalo Busia
nakani boda ya Kenya ni Uganda smuggling yalinga abikirire abaana abakugusa amagendo bali babikirivu so factory nebo yaida twabasana sampulampula okubegeresa okulima babanga bakendeza kukuva mu magendo. Okay. Sentebe gakwiza katono ino kambuze ku agriculture officer manager atubulire gwe olowooza ebyokulima ebikajjo bikyanamu amakulu mu jamuli ndakugamba akazindazo. Kulima ebikajjo bikalimu kwa makulu ayinti ensonga ya chairman wabutugo wanga byakobeye abalimi balifuna obuzibu abanje bikadi biri kuya lwansonga nti omuntu aba yapangisa period ya myaka nga mukaaga kati period y'emyaka omukaaga webanga omuntu bikadi bituse nga tibirikola ki nga waze wali kubitwala olwo yapangisa kwabonanga period erikola haki erikujja abitambote bwa muliro kati nterano ebikade ebyo biza kubamu amakulu ng'ekima kinikoze eki kandi kuba abana babisomera mu kiseera ekyokubiri balifuna obuzibu kubanga tusobola kutema ebikado kampuni byakuwa aid wabitwala ku kampuni eyingi oguguba guki nsango kuba kampuni amala kuwa permission nemalo bayakuyikiriza mwayikiriza nti obanje akola ki byakuwa ku percentage kai kampuni yone ebe bikola losi kati okusinza ku mbeere kubanga ebikade twa planning okusinza bwe twatuzimba ekyuma twakubanga tulikola program nti ekyuma kino kinatandika tunaba tulina ki tuna production rate y'ebikado ngezo tusobola kubonabona nabyo so kati kyotegeeza ebikajjo biryawo naye temunawo zimutunda ebikajjo weeriri ebikado biryawo ati ntawe tusobola kubitwala. Kanfune ku mulimi omulimi tubulire gwe muli mutya kati? Neyanziza abatuwuliriza nze ndi omu ku balimi ab'ebikajjo wane Namayingo. Nga bwe muwulidde bannange nga boogera ensonga y'ebikajjo ffe tuli mu bulumi naddala nga ffe abalimi muwulidde kyamaani waffe nga agamba nti ebikajjo ebituuka nva kuwulira n'ogwekotyo fitawagawo nti ebikajjo ebituuka twalina essuubi nga tutandika okulima ebikajjo ng'ekisookera ddala ebikajjo bino we bituuka tujja kuba tulina akatale okumpi ate twalima ebikajjo bingi nga tulima ebikajjo bingi kubanga lwaki twalina essuubi factory yajja netuteekamu ssente netuwa ssente netupangisa amataka netuwa ensigo netuwa eddagala netuwa maniwa byonna byolaba ngetukwatirako tusobole okukola ki okusobola okulima ebikajjo bino bulungi. Naye kyamukisa mubi nti nga ffe abalimi ab'ebikajjo abaali balina essuubi nti tugenda ofunamu saawa zino tutuse kaseera kakuzaayo abaana ku masomero ninjagala okukakasa omunnayuganda munnanga mpuliriza nti kati ffe abalimi ab'ebikajjo ab'e Namayingo ffe abasinze okutubira n'abaana ewaka kubanga ebikajjo byaffe bye twalima tetulina bwe tubitunda. Togenda atunda bikajjo kampani byeyakuwaaki byeyakuwa obuwi kati muzaako omulanga gwaffe gugenda eri gavumenti naawe bekikwatako. Tulina obulumi omuntu obulumi bwe busukka obungi n'okulowooza kumubula byazzaako okukola biba aba tabitegedde bulungi ayinza okukolera ekintu mu nsobi kati nga tetunaba kutuuka kulowooza byakolera bintu mu nsobi ffe tusaba gavumenti bagulewo ekkolero ntandika okuba sukaali tuleete ebikajjo byaffe nze nalina ebikajjo yiika 35 ebyakayitamu omuliro lwakuba tetulina bwe tubitunda yiika 15 zakayitamu omuliro eyo loosi kale akade katuweddeko bananga abatulaba eyo yembeera eri e Namayingo so n'olwekyo bazaako meeting gabamiruka era ebiddako tugenda kuba tubawa mu mawule gaffe aga ssaawa emu ne ku omunyo kusatu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.